wawe tweyongerayo mu mbozi zaffe endala olunaku olwaleero nga kaddugala Barack Obama ali kumpi kunyuka egy'obukulembeze bw'eggwanga lya America omwaka guno nga America yakulonda omukulembeze waayo omujja ku ntandikwa y'omwaka ogujja 2017. Olunaku olwaleero mu kanyomero kaffe akabino badde obimanyi tukuleetedde omu ku bannantameggwa kubavuganya kubeewera okuwangula ekifo ky'obukulembeze bw'eggwanga Muna Republic Donald Trump. Ebyafaayo bye binene wammanga. Mu kanyomero kaffe kino obadde okimanyi Sabbiiti eno tukututte mu ggwanga lya America eriri mu keetereekerero ak'okufuna omukulembeze omujja agenda okuddira kaddugala Barack Obama mu bigere era nga mu kiseera kino omuntu ali ku buli mumwa gwa muntu ye musajja mukulu Donald Trump. Donald Trump yani Donald Trump ye musajja atambuza abazungu akannagi muteerya ntama naggaga bifeekeera munna bizinensi munna byabufuzi atava ku ntimba eggaggadde omuwandiisi w'ebitabo nnakinku era nga musiga nsimbi omukuukuutivu. Yazaalibwa mu mwaka gwa 1946 ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogw'omukaaga nga kino kitegeeza nti alina emyaka 7 egy'obukulu. Yazaalibwa mu maka amagagga ddala mu kitundu kya Queens ekisangibwa mu kibuga ekikulu eky'America, New York City. Bazadde be y'omwami Fred Trump eyafa mu mwaka gwa 1999 ne Mary Ann Trump eyafa mu mwaka gwa 2000 era nga Donald Trump mwana wa kuna mu baana abataano. Yasomera mu masomero ag'ebbeeyi ddala era nga bazadde be bamutwala mu ssomero ly'amagye erya New York Military Academy ng'alina emyaka 13 gyokka anti akaliba akendo okalabira ku mukonda. Baakola kino okusobola okutumbula ekitone kye eky'obukulembeze kye baamulabamu. Yali munnabyamizannyo kayingo era nga mu kukyanga eddiba tawunyikamu. Yatiikirwa mu mwaka gwa 1964 okuva mu ssomero ly'amagye olwo nno n'ayolekera Wharton School University of Pennsylvania mu mwaka gwa 1968. Wano we yava n'akolanga ne kitaawe mu Trump Organizations era ne yeenyigira mu pulojekiti ez'okuzimba ennene mu ssaza lya Manhattan nga mu bizimbe bye yazimba mu buvubuka bwe mwe muli ekya Twin Towers. Alina abakyala 3 okuli mukyala mukulu Ivana Trump, Malas Maples ne mukyala muto gwe yafuna mu mwaka gwa 2005 Melanie Trump. Mu bitabo bya zaawandiika mwe muli Crippled America ekivvuunulwa America eyagongobala, How to Get Rich okufuna obugagga, Time to Get Tough engeri omuntu gy'alina okukaluubirira mu mbeera, ne Think Like a Champion okulowooza nga naggwano. Naye ebyo byonna ng'obimmya amazzi, Donald Trump ayingira atya ebyobufuzi? Tosobola olunaku lw'enkya mu mawulire amalindirire.